Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Mbabuzaako mwena awali kempeoza ABS Television nti musibye mutya kansubire muli bulungi amanya n'eddoboozi nalija Aisha bulijjo mbeerawo ate ne program yaffe ennungi ku ssaawa 4 ez'ekiro buli lwa Sunday nga repeat yaffe ebeerayo lwakuna ssaawa 4 ez'ekiro naye bwe bityo webigenze ate nze ku side yange anti wiiki yange badde nnungi nnyo kansubire wiiki yammwe nnungi abenzi mulekeraawo kale okwenda tuvumirira ekikolwa eky'obwenzi bannange ekikolwa eky'obwenzi kibi nnyo naye nga mikwano mbabuuzizaako mmwe mwenna era mbategeeza nti program yaffe etandise ate essaawa 4 ez'ekiro mpozi temwerabira okugenda ku Freedom City nga 26 November okujja okujaguliza awamu ne ABS Television Revival Band nga tulaunchinga ABS TV ku Freedom City nga 26 ebintu bingi nnyo ebigenda okubanga bigendera ddala mu maaso mpozi yita ku Access Building awo enatete wakaligaawo Lubaga Road oberenga otwalayo ekya property yo otwalayo emotoka yo otwalayo ekizimbe kyo somero lyo nyumba yo gye wandyagadde okutunda bagirangira ku ABS kubwerere akalango mukalabanga kayitawo oba enamba zabe muzimanyi bulungi nnyo mugende babatondere property zammwe mufunemu amagoba olimigamba nti munaye nakola ekintu bwe kiti naye saakifunamu mpozi saagala njogere nnyo katandike program yaffe ey'olunaku olwaleero anti gye tuzungireeyo tuzungira mu byalo ebyenjawulo nga tusinkana abantu ab'enjawulo gye twagwira ku bavuzi ba boda abayitirivu ennyo kosa n'abantu abangi ennyo nga bajja bagoba emmotoka ya kizungirizi nga baagala okulaba ku Aisha era nga bajja bayita Aisha mmwe abasinga bwe batyo olw'ekuyanja y'abantu ennyingi ennyo n'abavuzi ba boda abangi abaali bayitingana bambi kyatwetera okuba nga tugwa mu kabenje n'abamu ku ba boda abaali bavuga boda zaabwe mu kaseera ako era bambi tusaasira nnyo abantu bonna abakosebwa mu kabenje ako mukama basobozese okuba nti muwona mu bwangu ddala bituletedde ddala obuzibu bw'amaanyi luli batugamba bagenda kubikola tebabikola nakati essaawa eno tebabikolangako ate ettaka liva eri bano ab'ebimotoka ebinene bonna bawugula buwuguzi kati bebisinza oleeta obuzibu ebyo okulaba nti nno babakuba naye nga kanyako ke kasinza oleeta obuzibu gwe bagenda okukolako wali wammanga avuze emmotoka afunye obuzibu n'owa booda n'omulala omusabaze omu naye bwe bali wali obuzibu akajja tugende wali kolako kumutuma anti sikati msawo mpya sijasobola kuyimuka soko kakane
Obalala baliwa. Aleka bade kuboda. Ani amuliko kukinya kyebagana okuziba ekyo ekinya kyo kyalema amusize kalagala naye balemeddwa amusize kalagala kuba wasana emmotoka ziva waggulu ezakampuni zonoona ekkubo zizonoona gavumenti n'otuwogera batube amusawo baalimu Abagendera ona mujjanjaba yaliwa. Atuganya abagenderako. tubayambye okubasitula Bani abagenderako. n'omotoka wasaze n'atukume ate abadde asala kinnya awo tulina obuzibu bw'ekinnya kati akisaze bwati n'akisala bwati kakati emmotoka evudde amazzi baadde baveno nga badde kakati ommotoka abadde asala kinnya kiri n'asala omulundi ogusooka n'asala n'ogwokubiri n'akuba wapiki kakati nze okulaba obulungi ndabye wapiki ono abadde avuga ng'abuuse bwati ng'avudde mu maaso wapiki yatomedde wapiki yatomedde emmotoka eri esibye wapiki yatomedde mama uli ogwolabira abatuufu wemmotoka asibye bwati owapikipiki n'atomera bwati emmotoka n'agwa mu maaso otolabye zebaddewo taata wapikipiki yatomedde bwasibye emmotoka wapikipiki n'atomera kuno bwati n'abuka n'agwa kuno kwekuva kuli n'agwa wansi wapikipiki yatomedde emmotoka ng'eyimiridde Nzunga ntambula nzunga ndi ne abantu bange mikwano gyange benkola nabo onfuna tiimu nga wetukola emirimu gyaffe ku ABS TV tuzunga gye tugwira ku mwami mugenda kuba mulaba omwami muwulire ebigambo by'omwami oyo byali bitya era biki bye yatugamba tumuyambeko tuva ku ABS Television katugende ate tulabe omwami gwe twagwako eyo nga tuli mu kuzunga. Yagenze Bukenya Patrick mbera kachiri mvuga boda ensonga enesa ku ABS okuntaasa ya mukyala wange anfuukidde ekizibu omukazi mwenzi anfuukidde ekizibu tukyateesa waka anvuma buvumbi buli kyemugamba takyakikkiriza afuuse ekizibu waka kujjako ABS entaase ennyambe manye ekituufu kyeki bwe bito byali ebigambo by'omwami oyo bambi yategezako nti ayagala entambula za mukyala we bambi engeri gye tuli abakazungirizi engeri gye tulengerera ewala ka drone kaffe kakubeeyo waggulu ne kamanya ebigenda mu maaso gye twagwira ate ku ntambula z'omukyalo ono tulokalire olabe werobere ku ntambula z'omukyalo ono naye nga mu byonna nkugamba nti Sheikh Abbas Bowembo ate omwami oyo alomba edduwa ez'enjawulo akujjanjaba ebisiraani ajanjaba endwadde nnyingi nga asangibwa nabbingawo mugende ku stage nabbinga mubeere nga mubuuza Hajj Abbas Sheikh Abbas Bowembo mubeere nga te muwona bulungi endwadde ennyingi nnyo ddala bulungi katugende ate tulabe bakazungirizi bo bwe baavaayo eyo baleeta ki era omwami ono yafuna ki nga maze okuba bakazungirizi omulimu gwabwe. Baleka mukwano njagala tuyise mu bwangu nga ebyabulijjo mukwano lwabudde kakati ekikuyisiza ze investigation zaffe okay era njagala tula bulungi tula bulungi wetegereze wano buli kimu kiri ku laptop eno okay lawo era entambula ze wali oyagala okumanya nga zifuna bulungi nnyo naye natandikira mu makaago okay natandikira makago ndabe embeera gye muyisamu waka eri etya okitegeera yo eri etya era olabibwako omukyala nagamba tandikira wange kozi wangamba okegenda mu maaso yes wangamba nala era natandikira makago ndabe ekifa mu maka okay so twalaba omukyala ngali mu kisenge mwayinako omwana omuwe atandika okunoonyereza era twakizula nti abantu bana babiri balina omwana omulwadde
Junior yalwalako. Yes, swallow time yalwalirako mwana amwe. Yalwala myezi Then tumulaba bambi nga ali mu kumulabirira omwana oyo era wajja bulungi nnyo n'otula ku buliri. Era omwami ono yalabibwako ng'azze mu kisenge akebere ku mwana waabwe bambi bw'atyo n'amukwatakwatako alabe temperature gy'alina nga n'omukyala atudde ku buliri naye yeekebejja omwana. Omwana ono yali amaze ebbanga nga mulwadde era bambi baali mu nnaku nnyingi nnyo. Nomubuuzaako omwana engeri gy'alimu nomala n'okwata kuno kulaki n'ogenda ogenda okukola omukyala n'asigala ewaka ng'akola emirimu gy'awaka. Era ne tulaba omukyala oyo yennyini nga akola ki yali akola mirimu gye waka. Okunoonyereza kwagendera ddala mu maaso mu maka g'omwami ono era olunaku olwo twalabirako omukyala ono ng'ali mu kukola mirimu gye egy'awaka. Kati okwegamba mba njagala onkulage ebigenda mu maaso ndabe naawe oba oli kirinjo eri omukyalawo era naye walabibwakoko nakufolowingakoko igwe nedda tokitya gotunula waneeno yes investigator wange yakugobererako n'ogenda ekizimbe kyali kikaddekadde nga tekinnaggwa olina omukyala gwe wamiitira mu kugenda mu maaso ne bakazungirizi baffe eyo gye bazungirazungira omwami ono yalabibwako ng'atambula mpolampola era bakazungirizi ne bamugoberera mu mpolampola okutuusa ate mu kifo ekimu kye yatuukamu wabula ekifo kino kyali kiyumba era nga kikaddekadde nga tekinnaba kuggwa bw'atyo yayingira bulungi nnyo n'abaako omuntu omu gw'asisinkana yamuwa bulungi akafuba n'ayogera naye mu mpolampola wabula tetwasooka ate kumanya kikyali kigenda mu maaso era muntu ki gwe yali ayogera naye bwe batyo bakazungirizi nabo bakola omulimu gwabwe ogw'okulaba ebyali genda mu maaso. Of course. Nkugambye ensonga etuletera ba complainant waffe tumanye suspect waffe yalina obuzibu obuli wakati wammwe oba mama gwe wali osasudde taata naye nkubuulidde ensonga lwaki nange nonkwata mumwezi nange genda mu maaso so twakugoberera naawe n'olabibwako mu kizimbe eki kyali tekinnaggwa ino omukyala gwe wasisinkana omutegeera omukyala mumanyi mukwano gwange Lawrence yali ampisa okunsisinkana nga ambuulyamu embeera y'amaka ge nga bweri mwami we takyasula waka ekinewunyisa nga nange ate nkaba naye titwabalaba mu kayana nga mulinga bakayana mu kayana awo nali mumugumya nga mugamba Lawrence nyabogerako naye asobole okukola ki okubanga akomayo waka abenga asula ewaka ng'ensonga eyo tuli mu mbeera mbi tebali bya bubi ebyo so bino byonna nkulaga nti naawe tukuteekamu investigations zaffe nkulaga nti buli gwe entambula zo nzirina eza mukyala wo nzirina ezawaka nzina okubeera ewaka walabibwako nga munayo okola omukwano nani akazungirizi baffe bakola omulimu ogw'amaanyi anti balabako n'omwami ono ng'akola omukwano ne mukyala we mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese eyo njise mwami emmese mwami naawe emmese mukyala wo oyo siye gwe ne mukyala wo gwokola omukwano ne mukyala wo soka egamba bwetyo wetambuza ki investigation zaffe bwe tudda tukusaidi y'omukyala omukyala we era twamulabako ko olunaku olumu tuzalaba ng'ali mu kufiidinga nte mwali mulonda ente waka ente eyo ng'ali mu kugiwamira girabirira bulungi nyingi mu kukola omulimu gwabwe balabako omukyala ono nannyini maka gano eno mukyala w'oyo mwami ali mu mmotoka nga ali mu kulunda nte ye ali mu kugiwa mmere bw'agirabirira n'emirimu emirala Lijali amala ebiseera bye by'eddembe waka bambi emirimu gye gisinga gyali gibeera waka okitegeera so nabawo omwami omwajja bwe muzuuminga oba omumanyi mu kaseera katono waliwo omwami eyatuuka ewaka banakulaba kuko naye oyo mukwano gwange nnyo yobba oli omukyala gwegambye perezida okundopera yes family friend wange nnyo mukolagana nnyo era tosobola musubiza mu kantu konna oyo sisobola ekisibu tosobola ye
Bamukwano gwange nnyo ngira mwemba siri waka. Ibangamba yazzeewo. Simira mbazu bonna. Okay. Munnange omwami oyo yajja era ndowooza olaba yakwa ayina engeri gye yakwatako omukyala wo. Era omwami ono yalabibwako ng'ali mu kuzanyiikiriza mukyala w'omwami ono. Oyo bw'ati ala nnyo omuzannyo bw'ati oyo. Omuzannyo gye bw'egityo. Bw'ati ebizannyo bw'ati bwabeera. Bwabeera. Azanyezanye nnyo. Azanyezanye nnyo. Si embeera yoyo bw'ati. Ala nnyo okuzannya. Okay. So bwe yamaliriza omwami oyo n'ayingira mu nnyumba era wamwaniriza bulungi nnyo. Engeri omwami ono gy'abeera nti mukwano gwa maka gano bambi yajja bulungi nnyo abuuze ku mukwano gwe omwami w'omumaka gano era bwe batyo bamwaniriza bulungi nnyo ne bajja ne batuula mu ntebe ne babako ebye boogera ng'abaami ne babako emboozi ate emu oba endala gye bawuliziganya nabo bwe batyo ne bamutegeeza ate ku bulwadde bw'omwana bambi bw'oyayina emboozi n'ekwata kati nga mukyala olwo asigadde ebweru eri gwe babadde bazanyiikiriza ne Lawrence. Na bulungi engeri gyali mukwano gwo omukyala wo oluvannyuma ennyo n'akola ki najja n'amubuuzaako munnange era omukyala w'empisa nga bw'abeera yajja bulungi nnyo asobole okubuuza ku mugenyi eri atuuse mu kaseera ako bw'atyo n'afukamira bulungi nnyo n'amubuuzaako omwami ono Lawrence eyali azze mu kaseera ako nga balinganga abatanneeraba wabweru ate ekitegeera n'amubuuzaako ne mubeerawo awo ne mumalawo obudde bwambwe ne mukola ki omwami oluvannyuma n'akwata ku n'agenda ekitegeera tugoberera omukyala kamera zaffe mu nnyumba zikola omulimu gwazo ba investigators bakola omulimu gwabwe afuna olunaku olumu kamera z'ewaka omukyala gwe wasinkana mu kiyumba oŋŋambye nti family friend era mukyala wa mukwano gwo bajjanga nnyo ewaka nga mukolagana bulungi nnyo ekitegeera era ku olwo olunaku omukyala oyo yajja ewaka Omukyala eyalabibwako ne nannyini maka gano eno mu kiyumba kiri naye yalabibwako ngazze mu maka era bambi ekyali kisinze okumuleeta ye mwana omulwadde ategere ate obulwadde bwe we butuuse engeri gye yali mukwano gw'amaka wakitegeera yajja bulungi nnyo ewaka na murecevinga bulungi nnyo n'ababuuza ku mwana omwana ye ali atya omwana mwe yamala ebbanga nga mulwadde n'ababuuza omwana ali atya okitegeera era n'akwata ekubo n'agenda muki mu kisenge amulabeko mukyala wo n'amutwala mu kisenge akole ki alabe ku mwana era bwe batyo omukyala bambi nannyini maka suspect waffe yayimuka bulungi nnyo n'omugenyi amutwale mu kisenge asobole okulaba ku mwana embeera gy'alimu munnange nga bamukwano ddala nnyo Funa. Kale kwegamba life ya mwe mutwe mwali mugitambuza gwe ne mukwano gwoyo okitegeera katugoberera omukyala ono mukyala wo endiko tumugoberera agenda kukima amazzi engeri gyembeera mukyalo yalo amazzi tegaali gattaako nfuna era yali agenda kukima amazzi wabula yali agenda kukima amazzi yasinkanayo ani mukwano gwe Lawrence. Abantu banengeri gibali ab'omukwano ennyo ddala omukyalo ono yalabibwako ne mukwano gwa bba gwe bayita Lawrence anti yali agenze okukima amazzi bw'atyo ne balabibwako mu basubi nga batudde nga bamanya ebyalo nti munnange engeri gye batuula gye basinkanamu ate era eba ya kyalo bwe batyo balabibwako nga bazanyiikiriza ng'embeera ate yanjawulo nnyo esukka mu kubeera nti mukwano gwabwe. Okay, program yaffe ekyagendera ddala maaso kansubire ate muginyumira bulungi nnyo teweerabira nti oli ku ABS TV era njagala okutegeeza nti abanana Herbal Wash abeboka abalina eddagala ery'amannyo erigenda okuwonya endwadde z'amannyo zonna olina amannyo agakonyenyera amannyo amavundu amannyo ng'oyagala geruke disangibwa buli dduuka mu pharmacies gyeriri buli kifo gwe kyomanyi nti kisobola okutunda eddagala ery'amannyo eddagala lyabwe gyeriri nnyo bekwata banana Herbal Wash obeere nga ate bakutundira bakuwa eddagala eddungi wabula kampumulemuko katono nkomewo tweyongereyo maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero temuvaawo mukulikeyo nnyo mu bulango bw'abakama baffe tukyagendera ddala maaso ne programu yaffe nabagambye nti gye tuzungira gye nagwira ku mwami omu era yaŋŋamba nti ayagala nzunge neyongereyo ne maaso n'okuzunga kwaffe nga tuzungira ku mukyala we nange saali mubi abantu bange nange kennyini twazunga ne tumanya kizungirizi kyaffe ne kituuka buli wamu omukyalo ono gye yali atambulira katwongereyo maaso tumanye entambula z'omukyalo ono zaali zitya.
era baatuula ku ttaka baatuula bulungi nnyo ku ttaka ne babeera nga wogambye nti Lawrence Kale alina omuzannyo era baazanyazannyamu naye abantu bano omuzannyo gwabwe ate gwali gwa njawulo nnyo ddala nti ng'oyinza okulowooza nti baagalana kyova olaba abantu b'okukyalo baabasuubirizanga ebintu bingi nnyo ddala naye nga Lawrence bwali omuntu w'omuzannyo tetwasooka ate okutegererawo kyali kigenda mu maaso munange ffe kyatwaliriza okugenda mu maaso ogoberera abantu bano ababiri ekituufu era gwe mu kituufu era balina ddiru ze baali bapanga balina ddiru ze baali bakola okyolera wabula olunaku olwo omukyala yakima amazzi ge n'agenda we bamala omuzannyo gwabwe n'omuvubuka n'akola kyomwami n'akola just nga bw'onobeera ne mukwano gwo so munnange tugoberera mukyala engeri gye balina ddiru ze bakola ababiri ne Lawrence zaali nyingi era ebiseera ebisinga babeeranga batya babiriko ne ku mulundi guno era ndowooza olaba batwagala bulungi nnyo nga bali babiri naye engeri gye twali a bit distant nga tusobola kulira bye baali boogera era mukyala wa Lawrence n'akolaki n'abasinkana naye tetwamanya kikyali kigenda mu maaso ate engeri kale gye mwali mukwatagana ffe engeri gye zaali zikwatagana nga tewali kituyinza suubiriza okiwulira naye omanyi ekyali omanyi ekigenda mu maaso wakati wa Lawrence ne mukyala oze nguo kiŋŋambye ekigenda mu maaso okimanyi sikimanyi omukyala woono lumu agenda mu nnimiro yali agenze kuggyayo mmere ono yalabibwako mu nnimiro era ng'ali mu kukoolayo mmere ye atwale ewaka afumbe era bwe batyo nga investigator amuliko okiwulira Lawrence yajja ne babaako ebimu bye boogera abazungirizi baffe baalaba ate omukyalo ono ng'agenzeko mu nnimiro akole emmere gy'atwale ewaka asobole okufumba anti engeri gye baali mu kyalo era oluvannyuma ne tubagoberera mpaka ne bagenda ne beewaamu bwe baava mu nnimiro omwamukyala ate n'akyusa ku ngoye n'awerekerako omwami ono bagenda butereevu mu kafo akamu mu restaurant kwolwo omukyala emmere y'ewaka yajja esonyiwa ng'ali ne mukwano gwa bba mu kwewaamu bwe baavaawo bagenda mulungi era abakazungirizi baffe nabo bakola omulimu gwabwe ogw'okuzungira ku bantu bano eno ababiri bwe batyo ne balabibwako mu loogi emu anti munnaye mwalimu olukuubo nga twayinza kutebeeza nti omuntu abali emabega ate abazungirako mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese eyo njise mwami emmese mwami naawe emmese era ne bakola omukwano gwabwe so munnange diiru Lawrence zaakola ne mukyalawo baagalana kyova olaba twabalaba luli muka Lawrence we yajjira n'abasanga wali eri we yamukwatirako nga bali ku nte nga gwe okuyita muzannyo baali mulaavu so munnange mukwano gwo Lawrence ayagala mukyalawo era muloogi we bakola omukwano gwe benemaani bagenda era omulundi tubafolowinze gumu obwebiri Lawrence era n'omulundi omulala bagenda bulungi nnyo muloogi ne bakola laavu yaabwe bwe batyo ne bagenda ogwokusatu ogwo ate gw'omulundi omulala mukyala ye yasookayo kaweddemu oyo mulaba oyo mukwano gwange nnyo kifa njagalira omukazi ekitegeeza munnange Lawrence gw'oyita mukwano gwo yakwagalira omukyala yanyononedde amaka gange ekiwulidde se so ebyo byogamba mbusimanyi oli free naye mbwera abeera muzannyo mbwera abeera kibali babeera mulaavu mpitirivu ennyo nno ate ng'erudde kati tosharinga mukazi ki ekiddako Lawrence nja mweyiyiza so kwagala ku mukazi na muntu nze nkugambye abantu bano balina laavu gwe labayo laba ekigenda mu maaso muloogi byonna mbiraba
Munnange Lawrence awagalira omukyala nkyewuunyiza nnyo naye mukyala ishomanyi nyina kudiringa ne Lawrence kati atogera diringa nayo baŋŋamba dda nenga sikkiza nsobola okubaawo mukwano gwange nnyo nabe we bennyini bonna bonna bewaabwe bonna family friend yaffe tukwatagana mu buli kimu bamuŋŋamba nga yajjangawo nga siriiwo munaasulanga nawe naye nga nze mmanyi nti osanga olwokuba mukwano gwange yajjangawo lwakuba nti mukwano gwa waka mukwano gwa mukazi wange bazze kunyumya mboozi ndala kumira njageri omukazi naye kyengenda okukola okimanyi nyina kudiringa ne Lawrence sharinga mukazi to sharinga na mukazi naye ate ekintu kino kirayika muze ofundako ekintu buno muze gwammwe nze nani igwe ne Lawrence tutya ikawugera boto naawe ate noguno muze gwammwe omulundi labayo nedda sokoleke Patrick omulundi wa meetinga mukyala wa Lawrence mu kiyumba ani igwe wa meetinga mukyala wa Lawrence mu meetinza eri ambuli ansonga za wakawe okikakasa zaali nsonga za waka yes bwe kyali okikakasa eri ambuli bwe tasula waka ngalegala mwebe mbuliriko omulundi mukyala wa Lawrence we yajja mu nyumba alaba omwana n'agenda mu kisenge kiki wakola naye ono si ye gwe ne mukazi wa muno nga oyagala kukola naye mukwano bakazungirizi baffe nga bogambye nti bazunga nnyo ddala era ne mu nyumba y'omwami ono nayo bazungirayo naye era naye bamulabako wadde nti yajja azungire ate anoonyereze ku mukyala we naye bamuzungirako era yalabibwakoko ng'akaka mukyala wa mukwano gwe omukwano bw'atyo era balabibwako nga bakukuta bulungi nnyo nga olaba ddala waliwo ate ekigenda mu maaso. Program yaffe ekyagendera ddala mu maaso era nga njagala bategeeza nti abasenaki waffles abasangibwa ewaka so beboka abalina waffles eziri ku mulembe eziri ku mutindo zeyambisibwa okubeera nti ozimba flat ng'oyagala kukola slab ey'ennyumbayo oba eyakalinayo waffles zino ziri mu design za njawulo era zisavinga sente anti tokozesa kirundu so ekwate abasenaki waffles babeere nga bakuwa waffles neno empitirivu mpozi ne building materials ez'enjawulo nga zikwatagana mayumba mpozi n'ebintu birala bingi nnyo kampumulemuko mukwano nkomewo ate kanyo kurondera amazzi mpozi Jackstia abategeezeza nti aŋŋambe wane mbajjukize temwerabira omukubira ku simu ye era abagamba nti yeyeka akwata videos eziri ku mulembe Jackstia oyo munnange editinga videos ez'enjawulo Jackstia oyo akwata video gowe nango oli muyimbi oli muzanyi wa mizannyo olina movie gyagala okukwata oba okushootinga wekwate Jax Matia anti ye editor wange waneno mu program eno yennyini egendera ddala mu maaso mpozi ne programs nyingi nnyo eziri ku Mpeoza ABS TV era ye presenter wa Wasituka n'ebifaananyi byonna ebya Wasituka yabibatuusaako naye katuumulemuko katono tukomewo tumalirize program yaffe tumvaawo. Nsima nnyo bimukola mwenna abali ku Mpeoza ABS TV anti twatandikidde ku ssaawa 4 okutuusa essaawa ya kakati program ekyagendera ddala maaso era entambula z'omukyala ekizungirizi kyaffe kye zaafuna ebintu byonna bye twajja mu ate mu kizungirizi kyaffe byonna bye bigenda mu maaso essaawa eno ku Mpeoza ABS TV era omwami Golooza yazzaako ki anti yali ategedde amazima ge yali anoonya mu mukyala we Golooza yazzaako ki era Aisha nze kennyini gwe mulabye gwe mbadde mulabye mabegaawo nazzaako ki era nakolawo ki katugende maaso ne program yaffe ekyagendera ddala maaso temuvaawo. Aisha ono si ye gwe ku buliri Aisha bintu bikwate bulungi manye ntamaze manya amwagala manye ntabangulira amaka mukyalawo ndi watabula amakaage aliwa uyu mu Lawrence omukazi simwagalangako tumwagalangako awo gamba ali mu kisingaawo nazo kola omwana naye simukisinga bukisinzi namusanga ku buliri ngalaba omwana nemukolako bukwasi nekirala linda Kaisha ujja nguli basiru busiru labayo yes tuli musiru ku TV nagamba bwenti manyagala okuntabangulira amaka sagama kontikera ku makya walibe kamera y'ebifu ojjo lira nzikiriza tuli basiru ono siye gwe ne mukyala wa muno lindako kyomungamba kimu ndi omukazi yakuwasa ne gwe nnyini owange yakuwasa labika wali musajja yakuwasa sente atonde kyuso okay kakitegeeza okay omukyala waba yampa sente wulira omukyala waba yampa sente gukula kyo yagala mukazi wa muno mukyala Aisha kino kikuyemba ne gukula kyo yagala ono siye gwe mulooji era
era omwami ono yalabibwako era n'omukyalo ono mukyala wa mukwano gwe Lawrence nga bagenda mu kalooja kugamba omanyi loozi z'ekyalo era zaali zifaanana zityo loogi njiraba yenze naye awo ogamba muloogi awo ebyo twatuteesa kwemala bwemazi tweyagalako ddadda ebbanga lyayita dda n'okola naye omukwano tweyagala ebbanga lyayitawo anti n'okola naye ogamba wansana muloogi awo nga tuteesa twemale anti n'okola naye omukwano ekyo tekitegeeza lindako ekyo tekitegeeza nga nawayagala mukazi we ate nanjagalira owange okola omukwano mwemale ye mukyala gundi ku mukyala Aisha naddama katikati nno munnange okuyomba oyomba wayagala mukyala wa muno anti ebyo tebinkwatako naye Lawrence yayagala mukazi ekya Lawrence kyokola mukazi wange kyo kyobongamba nga kyokiraba ng'ekikulu Lawrence yayagala okunyambako mumunno kasanti tunakudiringa naye era mugenda diringa naye kubanga Lawrence oyo mukwano gwe yakwagalirani mukyala wo era mfunye amawulire gagamba gatyennyabo nti Lawrence agulidde mukyala wo ki amugulidde kimotoka naye babujjawo mu bukoko naye babujjayo nkya ku agenda lunde enkoke omukyalo wange agenda bulunga wange era wange kaweddemu awo kankubulye mukyala Aisha nze enkola eyange buli omu mumanyisire nga mukazi bwabanga Lawrence aze okujjala omukazi wange laba ngula amaka gange nga badde mukwano gwange ekyo mukwano kiweddewo nekubanga tamumanyi n'akamu otuna okufa naye ekyo munnange amugulidde aziguzewa aziguzewa kwagala aziguzewa ate labayo nze faamu ngimanyiyeho naye obukoko bagenda bujjayo ddi nkya awo kitugenda okukola okimanyi mukyala gundi njagala onyambe buyambi zinagenda yonna waba zeetawo wange nakyo nkimanye kakati ekiriwo obudde buzibye ekisooka ekyokubiri obukoko buno babujjayo ddi nkya babujjayo nkya ogenda kusigala mu kasodi yaffe owulira ogenda sigala mu kasodi yaffe nkwegayiridde okiwulira saagala okole commotion abantu banene bakole ki nebe wikinja kusulawo njagala tugendeyo nkya nebe wikinja kubeera waisha no njagala tugendeyo nkya enyabo okitegeera ku bukoko buno era obwerabireko ekituufu nnyo yalabidde yakakase yabakazi batumbavutumbavu omukazi yanguze nebagala kulonda nenyiguza neteeka wakente bweye waka ase bweguli yankuka moseddamu kitegeeza kati agenze bugenzi lumu bagenda mutwala ddalumu agenda mumosedde amujje waka nga mutwala endowooza amalisawo n'abaana ki ekiri mu nsi bannange ekyo ngenda kikola nti naye kyona kola okimanyi Aisha nefafagana mukwano gwange ebinkola katubiweddewo kankola ekisoboka labe nti ntaasa amaka gange wasi kiwakiri bonna baffe bave bumanyi nti nsigadde bwomu waki nange naava bumanyi nti kiwedde sinza kubawo nga ndaba Lawrence adde mukwano gwange ngaagala mukazi wange nsigale nga mbalabako bwe n'amaaso gange kyosobola kikkiriza ekyo wakiri ffenna okufa netuggwawo kyengenda okukola kyoba okola kimunyamba tugenda tunula enkoko yogenda ozitwala enkoko ezo zirondera tewali buzibu nzikiriza nze sina buzibu nja kwebakawo nnyebo ebwana bwe kinja kusulawo ate ngenda kwebaka olowooza ensula nga ntunula kale mpulu nekyanze nnyo kati sinameme n'akamu kati kankubuulire yabadde omulanga si Lawrence nabadde nsobogwamu nenkivaako nenkireka oba nga ye Lawrence mukwano gwange yennyini amanyi ABCD wange yenna siba kikimwekiriza ekyo tugende ndoza mu kastodi yaffe ennyabo mpaka nkya tokubya essimu tokubira omuntu yenna essimu totegeeza omuntu yenna nesimu nagiggyeko dasigirina nagisonya essimu eyange oswe nayo sina mutawana gwonna nje gwebwa embeera weddawo yonna ekinjala kimufuna mazima gasembayo manyi nkitadde nkiveeko ate emikwano ngimaze sera mukwesiga muntu yenna kati tebadde Lawrence nakola ekintu ekyo mbadde muntu wanga muganda wange nga mwesiga mu buli kimu teba nga asina okukola bwatyo ekyemikwano nakyo nkivuddeko sikyesiga muntu yenna ku nsi sera mukwano wange ku nsi n'omu tugende sina buzibu
Alo plaza bade manyi mutulimba baba. Aisha, obeo Aisha. Aisha obeo. Kwenzo cha kuswa. Kumba kwako.
amagezi n'akamu obona okufa busiyaga aha ebintu ate bizibu munnanga nti gye tubeera tuzongireeyo nga tuli mu field olina okufuuka komando omukyalo oyo yanyiiza nnyo nti ate yatuuka ekiseera ng'ali mu kumanyira Aisha naye nange munnange sigenda ndowooza mulabyeko akatono ako kemulabyeko kasamambiro naye olwo abantu abaali wali ku ssiina naye nga mikwano njagala bategeeza nti omwami nga yamulabye amazima yagafuna bulungi nnyo omukyala yamwendako naye ng'amwenda kuki ku mukwano gwe wadde n'omwami ono yayenda kuki ku mukyala wa mukwano gwe so kyali tit for tat tukyagenda maaso n'okunoonyereza kwaffe ekizungirizi kyaffe kikyagenda maaso n'okunoonyereza kimanye ensibuko ya bino byonna era mmwe mulindirire essaawa yonna tubaleetera byaggweerawa muki ku programu eno yennyini gye muva okulaba ate naye nga mikwano sikoze nzeka olunaku olwaleero era nga siyinza okubasiibula nga seebaziza ttiimu yange eŋŋanzi gye nkola nayo nga nja kutandikira ku mukulu ali ku kamera wenjogerera essaawa ya kakati Musoke Abdul baŋŋambye Musoke yawasa naye teyampita anyway nkwebaza nnyo mukwano okubeera nti woli okubanga ekifaananyi ekyo oyambako Jacksia abantu babeere nga bafuna ekifaananyi ekirungi mpozi Reganitale naye abeerayo nnyo ate Mark well naye gyali nnyo ddala Drake nawe nkwagala nnyo okutumiddeko nnyo mpozi producer program ebeerayo ku ssaawa 4 ez'ekirubirwa Sunday wano ku ABS TV ye Umar Kakande akutuusako omulamu n'omufu oyo ye kyakola ate kyanjawulo nnyo nagamba ekirabo kyo nkireeta ssaawa yonna Freedom City tugwereyo nga 26 November Kingswise abadde mu control room Jax Matia abaddewo ku editinga program eno ennungi Pozi Derek Mutesokola naye ate yanyambamuko mu ngeri emu oba endala Aisha Nalija gemanya gange omwami Fred Setumba nkutumiddeko nnyo lwaki nedda sibasiibula ate tusisinkane omulundi oguddako Sunday ja ssaawa 4 ez'ekiro wano ku mpewo za ABS TV temuvaawo tuleeta programs nyingi nnyo ezisomesa ezinyuma ate nebirala nkuyanja musule bulungi